ya family ya Paul Job Kafeero olunaku lwa leero nge bategeeza enteekateeka okuba ate nga bajjako abaana omusaayi beetegeddeko abatonotono abazze abawulidde amawulire nti Paul Job Kafeero bamuziikudde 25 we tujjidde olwaleero okuba ate nga be bamukuwadde bakatuuka kati ku nteekateeka eyo bwegenda okuba ate ng'etambula oluvannyuma lwa wiiki bbiri we tugenda okumanyira DNA eyasooka eraga nti abaana 4 Kafeero beereka ku nsi yali ntuufu yali nkyamu Swaziniga gwe beetisse mwana wa Kafeero basi wa Kafeero ebyo byonna tugenda kuba ate nga tubimanyaako mu luvannyuma lwa wiiki bbiri kubanga bonna babagyeko omusaayi olunaku olwaleero balabe kigenda kubeera kitya kati nno bingi nnyo ebyatambudde mu kuziikula Paul Job Kafeero bagamba nti owa Paul Job Kafeero mu ntaana basanzeeyo bannange bino sooka biwulire gwe nga zentunuddemu gaagala ku nnumba babadde awo ne siteera ne security era abantu badde balina okudduka kuba enjuki zaabadde nnyingi nasanze obucupa ku ntaana ya mukulu wange nekaaba n'amaziga kyokka abeefuula nti baali ba mikwano be baamuliko twasanze obucupa nga 15 buno obwa Cutex naye nga bonna bujjudde miti ebyo byonna byabadde mu kuziikula Paul Job Kafeero basanzeeyo obucupa bwa Cutex 15 weeyongeraho nga bulimu emiti nejjiita yennyini gye bamuziika nayo nga muli omuddagala byonna Kafeero yabiyimbako yagamba ne waali bamagomba akomawo teyakomyewo Mamuli Katumba agamba ki wulira amanya n'eddoboozi bampita omusumba Mamuli Katumba mbaagala nnyo bannayuganda mwenna nzize wano okuyisirako ku mukutu guno okwebaza mwami Balamu ssebo weebale nnyo weebalire ddala weebale okubeera n'omukwano ogutafa nkumanyi bulungi nnyo nti twabeeranga ffenna ne Kafeero naye ebbanga eryo lyonna Mukama n'atatusobozesa n'atuvaako muganda waffe naye weebale nnyo okujjukira kati nno mpitaanira ku mukutu okwebaza abantu mwenna abaabaddewo ne twebaza ne Dokita Byaruhanga ssebo weebale era nsaba okola omulimu gwo ng'omusawo omutendeke okole ekyo ekisoboka abaana ba Kafeero baana ba muganda wange bafune obwenkanya era ssebo tunasanyukira ddala nga tumaze okulaba abaana ba Kafeero oba ali omu oba bali babiri nga beba omusaayi gwa Kafeero. Mamuli Katumba akyagamba ayina abaana bamanyi abali saidize wane Mawogola era buli mwana yenna gy'oli totya kuvaayo kujja ku Lwokusatu lwe lugenda okukeberwa omusaayi nkusaba ojje bakukebere owone okubonaabona ofune wootuula era omwana yenna alaba nga si wa Kafeero bamaama b'abaana abo bonna bakyali balamu bajja kubalaga bataata baabwe nkoowoola abaana mwenna gye muli temutya mujje butereevu waliwo omwana gwe mmanyi ow'e Mawogola waliwo omwana gwe mmanyi ow'e Kamuli Dokita Mulamba twayogerako naawe n'ow'e Mawogola twayogerako naawe naye mmanyi mutya nnyo era mwangambanga nti abyo tebikyatugasa biki naye kati bibagasa olw'enkaayana ezibaddewo na buli muntu yenna nga gy'oli ng'olina ekintu kya Kafeero nga naye wali otyo kiwaayo olw'okuba nti kijja kubbibwa nti kikomyewo tukwegayiridde mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde yenze omusumba Mamuli Katumba embeera bwetyo omwe yabadde looya ku baana bano babita kansolo zige era tubadde mu kooti ebbanga lino lyonna ng'abaana baagala kumanya oba kitaawe ye mugenzi Paul Job Kafeero
n'olwekyo kati kibakakatako okujja era atajje tujja kuba tutandika okulowooza nti oba oli awo si mwana wa mugenzi. Twebaza poliisi yakoze omulimu gwayo mulungi nnyo kubanga baatulaze nti wetutunga asiirinze ye wali nga baziteeka mu mabaasa twasayinizeeko ne tusiiringa ne bateekako ne seal era seal twali tuzimenya n'abaddewo ne tukakasa nti bye twataddemu byebi mu nnono ezawano e Buganda tekikkirizibwa omuntu omugenzi alina okuweebwa ekitiibwa kye n'okuwummula emirembe naye bannasayansi eyo yenkola yokka gye baatugambye esobola